okutokota kw'emmundu obuteddiza mu ggwanga lya Somalia olw'obulumbaganyi obukolebwa bannalukalala ba Al-Shabaab abaagala okuwamba obukulembeze bw'eggwanga eryo kuleetera abantu bangi okulumizibwa n'abamu obutasobola kugenda mu malwaliro ageesudde ebitundu. Kino kyekyawaliriza eggye ly'omukaga erikuuma emirembe n'okuteekateeka Somalia okwetengera mu byokwerinda ATMIS okuteekawo eddwaliro eriri ku mutendera gwa level 2 nga lisangibwa mu kibuga Mogadishu bayambeko abantu. Lino lyo liddukanyizibwa eggye lya Uganda erya Uganda People's Defence Forces nabo abaliyo okukuuma emirembe n'obutebenkevu. Bwe tulina leero be tufunye ku nkya ya leero bali basatu babaddeyo gye bakola mu field ne bafuna injuries. Bonna nga bwe tubafunye olwaleero bafunye injuries si z'amaanyi era baba tuleetedde wano olunaku lwaleero nga bali stable. Essaawa zino tutegeka batwala kukebera ebiwundu ebyo binaaza bulungi kola dressing era mu weeks nga 2 era tusuubira within that time okubanga tusobola obbazaayo mu bifo byabwe bye bakolamu. Omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Felix Kulaije agenyiwaddeko mu ddwaliro lino okulaba emirimu nga bwe gitambula era n'asiima emirimu egikolebwa. Buno okulaga essanyu n'obumativu bwe nina eri abasawo be twasanze mu ddwaliro lya mission eno level 2 hospital. Eddwaliro lya mission yonna bannayuganda be bali kulembera be balitambuza wabula balaze obukugu balaze obumanyifu balaze obuvunaanyizibwa n'obwagazi eri abantu bonna abagenzeeyo okufuna service. Ekintu ekyo kireetedde tutumu ensi yaffe Uganda ate kyatandika dda nti mu nnaku ezasooka Brigadier General Dr. Kiyengo yasooka okulaga ekyamagero wano obulwadde bwa fitula mu Luganda simanyi bwe buyita. Abakyala abaali bagaanibwa abantu baabwe olw'ekiva mu kirwadde ekyo baddamu okufuna okweyagala baddamu okukirizibwa ne family zaabwe kubanga Dr. Kiyengo yabaddiza. Ng'ogyeko okujjanjaba abakuumaddembe ababeera bakoseddwa mu bulumbaganyi bano bajjanjaba ne bannansi. Sibe Somali bakkiriza nnyo mu bujjanjabi bwaffe so tufuna numbers nnyingi ezijja nga zaagala services zaffe. Enamba zino zigenda mu different levels zonna nezo eza wansi baba bagendayo na wano olumu zituleetera okuba nga tukwata ku ebyo ebintu bye tulina okukozesa ku troops zaffe ate ne tuzikozesa ku bannansi kuba nabo olumu baba bafunye ebintu ebiri emergency ebitasobola kulinda nga obujjanjabi bwa bwereere bwe tuba tusobodde tetubajjaako ssente obujjanjabi bwa bwereere. Bakebera n'okujjanjaba abalwadde bajjanjaba bakoseddwa bakebera omusaayi n'ebirala. Empeereza nnyingi ezikolebwa mu ddwaliro lino okuli okulongoosa abalwadde kukebera omusaayi n'endala. Myaka bwe gigenze gyeyerula eddwaliro lituuse ku mutindo gw'ensi yonna. Tusobodde okukola eddwaliro lino erya level 2 hospital oditeekamu abasawo n'oditeekamu ebintu ebyokukozesebwa okusinziira ku standard ya United Nations. Ekyo nakyo kibadde kikulu. Tuleese ekyuma eky'omulembe ekikola x-ray ne scan mubiri byebiri n'ekikola oxygen nekiproducinga oxygen gwe tukozesa mu malwaliro. Yadde ng'emirimu gikolebwa naye abakolayo balina okusoomooza. Obusingira ddala bubadde bwa olw'olumu ne tufunamu okulwawo okukola evacuation. Evacuation zitegeeza nti omusirikale bw'abeereyo wansi bw'afuna obuzibu nga tulina omuleeta ku level 2 hospital kuba mu mission tulina okukikola mu ssaawa 2 alina okutuuka wano ne tumuwa obujjanjabi obwetaagisa ku level 2 hospital. Olumu twesanga nga waliwoko kaddire ne tutuuka mu ssaawa nga 3 tetunamuleeta. Oluvannyuma Brigadier General Kulaije asimbye omuti mu kifo kino ng'akabonero k'ejja okwenyigira mu kutaasa obutonde. Twatandika campaign ey'okusimba emiti nti embeera y'obutonde erina kinene nnyo kyekola ku bulamu bw'omuntu. Kati ensi eno nga bwe twagisanga nti ya ddungu twasalawo we tuli wonna tusimbe emiti tugifukirire tulabe nti ensi eno naye ebeera kiragala ng'ewaffe. Nze Ivan Juko mu kibuga Mogadishu, Somalia.